Nete kinsesa kasiponja ako wachi emotoka ebula naye kasiponji tekabuze kyalinga kiroto kyose kino ekyokola kiroto kyange yakubeerako mu gaali mu motoka nange nzirabeko sidira kuzivuga naye kati ozikwatako n'ozituulamu okimanyi kati Paulo nsingana okuba mu mmotoka ennyingi z'otuddemu leka naawe sikulimba ozana katula mu mmotoka mmeka mmotoka yange yasooka yali corona 2 nenzako RAV4 nkubuulira nenzako RAV4 bwe nava mu RAV4 nenfuna Mitsubishi Galanti bwe nfuna Mitsubishi Galanti bwe nagivaamu nenza mu kamotoka baba kwata HB kibiki awo nga sikategeera era saakalwamu ako nenzira mu yali Probox bananga yanyiiza nga sijagala anti osaba oti endabiramu jambusa waggulu eyo nentama nenyiga Land Rover nava mu Land Rover nenza mu Land Rover nodda mu Discovery atera Land Rover kozi yemu Land Rover yazikola Land Rover bagita Rover nodda mu Benz nenza mu Benz Mercedes masanyalazi munaweza mbera mu Bajamani Abajamani bano banyonoona Abajamani banyonoona kubanga Omujamani omulaba oyo alina engeri akkiriza kasita gwe kyolina okukola service aba awulira. Welcome to yet another edition of Share with RKB. Hope all is well. So olwaleero ndi wano ku Sky Gym Washing Bay wesazeewo okukolako ne mukwano gwange Paulo lwaki njagadde leero nkolekoko naye tunyumyemuko kubanga omwana ono ategera kye bayita okwoza bulungi emmotoka ye muntu gwendekera emmotoka yange nempulira ng'eri safe ate agyoza n'olya ng'eri clean okomawo ng'ewunya bulungi kyokka nga munda yagyozeza carpet manyi okuhuvinga munda manyi okwoza mu engine wabweru body n'agyoza bulungi ddala n'ogisanga ng'etuka n'oba ogirese ng'ogipaakinze n'okola ebintu ebirala byonna ogenda okudda ng'etukudde bulungi ng'ate akasente kakutegeragana kaba kalungi. So Paulo masimanyi linyayo lyakubiri yegwana tumwebaze otandika otya okuvuga emmotoka? Kuvuga tovuga nga mmotoka kuvuga mmanyi naye sivugira wano ovugira wassebo Kongo wano tebakkiriza vugirawo wano Washing Bay amateeka ga wano tegakkiriza bana basiteeka ku lunya maneja waali yasiteekayo ne badriver balina driving license bebavuga bakuzaalawo Sembabule oli mwana wa Sembabule mwana we Sembabule Mateete Bituntu alla yegwe alaba ku bannanyonga yatabulanga eddagala mu ttaka ndeka wamulabako nanyonga wamulabako ngamba wamulabako ne wamuwuliranga gye bakuzadde gy'osomedde saasoma mbuulira wadde tomanyi kuwandika linnya lyo ndimanyi naye saasoma naye ki naye saasoma wakoma mu kilasi saasomako buulira amazima naawe Paul ate era kati omuntu okubanga owooza wakoma mu P5 P6 P7 oba wasoma kubanga oba watuula ebibuuzo wasoma n'osoma ebibuuzo n'oyingira kilasi endala n'ova muyo n'oyingira mu ndala oba osomye naye waatomazeeko okitegeera kale nakoma mu P6 muli abaana bano gye banzaala tuli 3 maama ne taata we bali lwaki okuba mu P6 what happened kyekyabaawo anti baayawukana okusoma ne kulekeraawo buli omu n'atambula agage mwene musigalawo nasigala wa jjajja ababi ne bagenda ne maama maama yakutwale wa jjajja taata saidi ya taata gye wagenda n'okola omwejo nabanga mwami okela kulya kyanca n'obulamu bwali butya okwere wa jjajja musajja wattu ng'okuze olina maama na taata ate nga nkuze naye oba nga sikuze naye jjajja nakula na jjajja oŋŋambye bwe baayawukana wagende wa jjajja nga wenkana ki nga nina omwaka oba gumu olina omwaka gumu wali muto nali muto nakula na jjajja ye yannyusa ye yankola ki jjajja yakuyonsa
kuba kebayita okugabirira. Yes. Amata. Kale gwe nakulanga mmanyi nga mama ate kati awempeza emyaka nga 8. Ate mami wange najja. Mama agenda okujja ng'omutegeera? Nali mumanyi nenga simumanyi. Nga sibyoliko. Sibye ndike. Yajja waza okula omuyita maama. Yakubulya naga nti munange nze ndi jjajja. N'ogaana. Saagaana. Kati awo mami n'antwala. Naye nga akutwala ng'obyagala tewakabira jjajja. Era nakaaba ne ku piki nalinnyako nga saagala. Naye nga omanyi nti obaira muto era oba oteekedde okugenda. Bw'atuuka ewa maama byali bitya? Awo natuukayo ng'ate ye yafumbirwa wantu walala. Yazaala n'abaana abalala. Maama wo? Nga yafumbirwa? Obulamu bwali butya? Obulamu tebwali bulungi. Kubanga oli okolerera aw'okusula n'ekyokulya. Gw'okola? Ng'okola otya? Ne bakulu bange. Kubanga bali bato baffe babanga bato ate nga ffe bakulu. Taata akulaba bakuleese. Naawe omulaba mu ngeri ndala nnyo, olaba si ye taatawo. Era yo. Ezzalawo olibeerawo mu ngeri emu endala. Sizalawo. Anti era nali muntu myaka 10 n'ebiri obeera. Abaana baba n'eggume ggwe abaama nkyayagala. Saalina ggume. Nali mugonvu nga kyongamba kyonna kyenkola kuba nalina amaanyi nga nkola nnyo. Kati taata yaali bibye nga takukambuwalira tewaliwo kyanjawulo kyola nti akusosola ku baana abalala? Kukambuwalira era ekyokugambye nti wali okolerera mmere nawakusula. Naye nga wali maama wo mu maka ate ng'okolerera emmere n'okusula? Kubanga era ye bwatu bwe yali abagamba. Ani? Oyo muzeeyi. Ng'agamba mbuki? Si yakuzaala. Ng'abannyonnyola bw'ati? Mama ng'abiwulira? Tebyakumenyanga omutima? Era byatumenyanga ojjuka twali basatu mu obwo obudde. Nga mutula ne mwenyumizaako. Ne muggalayo ebyama byammwe. Bambi. Ne muddayo. Ne muddayo? Ewa? Ne muddayo tugeze kati amazo bayisaamu eggaali. Abayombesezaayombesezaawo. Mufulumyeko ebweru. Mugakaabye maa ne mudda munda ate ne mwebaka. Mama nga yagamba ki? Mungume baana bange. Ensi bw'etyo. Twali kigira ku mmeeza. Mungume baana bange. Olwo nga musoma banga temukyasoma? Awo nga nsoma. Naye nga by'osoma obikwata musajja wattu? Ali mbikwata, nali mugezi nnyo mu ssomero. Ali mugezi nnyo n'ekisusse nga bw'omanyi. Olwo ki ekikujja ddala mu ssomero? Kijja ddala mu ssomero COVID eyajja awo netandika okugenda okukwata ku ssente. Ani akwata ku ssente? Nze. Ng'ozikozesa ki? Netandika okugenda okukola kyentegeeza. Osooka na mulimu ki? Nasooka na kulunda. Kulunda? Olunda ki? Kulunda nte? Ez'omuntu. Abakuwa musaala? Mwezi 10. Oba 7. Obaka omwezi gw'ogusooka wakola mungi? Soka gulako mpale nnungi. Kubanga nali nyambala bubi. Mpulira. Ngulako empale. Ngulako essaati. Nga togambwako? Ngulako n'obukoko awo nno mwattu. Obukoko? Bwa 5 mutwalo mutwalo. Wali omulenzi mulunzi. Gwegwe omwezi gwange ogwasooka. Kakati ente zino ng'ozirunda ng'omwana omuto w'emyaka 13. Soomooze bwaki okwalinga awo? Awo mutale nafunirayo fujjo. Wafunirayo ki? Nafunirayo fujjo. Nembeera mulalu nnyo. Kino gye nali ewa muzeeyi taata ono.
Natukanga naye takyansobola. Jupira si yakuzaala tokoze fujjo. Fujjo kiri wakolanga. Nagendanga mu ttale. Oluusi kati musambira y'akapiira. Kyokka oli mukulunda nte z'abandi. Nezoonoona tebakiyita oba okwona. Ezigenda mu nnimiro z'abantu. Kati bwe zagera mu nnimiro y'abantu. Mbooko neevugaawo. Embooko. Maama n'akuba taata. Bonna. Bonna tekiteekeddwa kwekubira sayidi emu kubanga agala kuzitira mwana. Maama yagamba. Kati bonna baba bateekeddwa okukola ki? Okanga okula. Okanga. Naye nga bakuba bitegeera. Ekyo kyamukubira akitegedde kyo. Ali sibitegeera nze gola efujjo simanyi na gye lyava. So kusomozebwa ki okulala mu kulunda ente kubafunanga mu myaka egyo? Ekirala kale ngeri gye nali njagala nnyo ssente. Nasimanga omusenyu. Nasimanga omusenyu ate nga nnunda. Ng'obikola otya byombi? Nasima emmoloka y'omusenyu tipa. Ate nga bw'oluda osibayo n'odduka n'ozitayiza n'ozikomyawo w'ozaagala n'oddayo n'osiba. Kigaba tezaalyaga. Zabeeranga mu kifo kimu paka emmoloka wejjula gy'oyagala. Maama mukama wo ng'omunnyonnyola ki? Ne bakuwa 3. Anti yabanga ya 3 emmotoka. Emmotoka? Gy'otise ng'ogitikira mu ssaawa mmeka? Kawungeezi nawe oyagala kulya ku kirolekisi ekitegedde toyagala kudda ku muwoga nti wali mulenzi mupambanyi mwana yabanga miwoga nti ekyo kimanyi mateeka bambi ne wakabo ddayo nga gwabo omunene ssebo gw'omugagga gw'omugagga maama akulengera eri olina akaveera n'asanyuka tayinza butasanyuka naye nga yasanyukira mabegoleseyo miranga miwuni enkeera ku makya nga bakkeeza wayonoonye kino wakoze kino tezayonoonye ate ng'olabika oli mwegaanyi mulungi nze nakkirizanga mwatu newe ziba mbooko nazimiranga nga ngalamira mangu nga kyenjagala biggwe mangu. Kaakati wakola wamalamu bbanga ki mu bulunzi? Mwaka ng'olunda? Mwabangamu ku ndiga? Zaabangamu. Naye bagamba ezo tezeetaaga nnyo gundi kuzibeerako nnyo ente zisinga obuzibu. Ente zisinga obuzibu endiga zigoberera. Ki ekikugyayo omwaka nga guweddeko? Kyanzijayo ngenda nsika capati. Ate capati oziringira muddi? Kati oyo nayo kati ono nawe nkunyumiza oyo covid. Babakkiriza okufumba. Osika capati? Sika capati. Ente ozivaamu? Tenzivaamu. Olwo kapito wewezezza? Sika capati. Akadde ka capati kawooma. Noweeramula? Ng'ozitembeeya bakusangaawo w'osiikidde? Bansangaawo ku mudaala. Nga capati emu eba ya mmeka? Sokosembereyo. Ng'eba ya mmeka capati emu? Ya 5. Awutyo? Olwo otandika ssaawa mmeka okusiika? Ssaawa 7. Ez'ekiro? Ez'emisana. Awutyo? Lwaki ogambye nti zaawo akasente kawooma? Anti sente nazifunanga. Naye nga fujjo lyabanga lingi. Omwana omuto ng'olunaku oyinza okukolayo sente nga mmeka? 2, 3. Olwo sente zawooma? Ezo nnyingi. Ate kuba oziyita ntono ez'ekyalo ozimanyi. Kati gafujjo kiri okola kulaba firimu. Teri kwebaka. Maama nga bakuyoleke. Kati nga ntuuka ndaba. N'ebyokuŋŋambako sibyagala. Olina ku ssente? Nina ku ssente. Covid twamulwamu awo nawo n'oli mu capati. Ebbanga ki lyonna lyewamala mu capati? Nagimamu mwezi bwezi. N'ovaamu? Ki ekikugyamu ate? Awo nga ndaba banfuga nnyo. Ani?
Ani sebo. Olwani akufuga. Anfuga? Mama. Akufuga. Wena kuyingira bweziti. Ukakale nga bwe yali angamba byabanga bituufu. Naye nga gola akuzalawa. Ndaba byampisamu si birungi. Yagambanga ki? Emboko yabiranga nnyingi. Nga ki ekisinga okukubya? Kisinga nnyo okunkubya. Nali njaga nnyo firimu. Ezo. Ndaba nnyo firimu. Vijay Junior. ISP. ISP nga yakajja. Oluzikola mu chapati n'oyingira mu movie. Oluusi kannemba nga navudde mu ku luyimbi n'ennima. Situuka waka. Naye nga waka baagala okola ekikoza bintu kusima mazzi kiki? Kusima mazzi kubeerawo ng'omwana wabeera ewaabwe. Oyase ku nku. Nga oli mu kibanda. Oludda. Ne bakubaka. Obwedda oliwa. Emirundi ebiri kye toddamu. Wano sebo gw'ofugawo. Oyingira z'oyagala. Wano wayita wuwo. Nga nzikuyitako. Azimpitako munnange. N'otuuka n'okoowa. Kati n'ozzaako ki? Atuuka agamba onnemye. Ddayo ewa kitaawo. Twayigawo abakyala. Kimu bibiri ddayo ewa kitaawo. Saa kunnumya mutwe. Agamba onnemeredde. Ddayo ewa kitaawo. Sijja kuba n'abasajja babiri mu nnyumba. Bw'oyingira bw'ofuluma. Ewa kitaawo ng'omanyiyo yo. N'obisibamu. Ani mbeera wa taata wange omutonzo. Kati awo okusoma we kwaddamu awo. N'ogenda mu class? Ngenda mu P5. Naye ng'ogamba ne byensoma nti abitegeera. Olowooza ssente? Sente. Kati namala awo tusoma baleeta ebigezo tubikola. Ngenda mu P6 olwatuuka mu P6 nasomayo ttaamu emu. Ey'okubiri saagisoma n'ebitabo nabireka ku ssomero. Nga ki ekituuseewo? Nenzirukayo. Nga ki? Ne ngenda. Nga tokyakwata? Ne ngenda ewa taata. Buutu just like that? Natambuza na bigere. N'omugamba mbuki? Saamugamba. Ne mama naye saamunyiga. Nagenda bugeezi. Olwo mu mutwe gwo ng'owulira ki? Nampulira sikyayagala kusoma. Ndaba bimalira budde. Oyagala ssente? Oyagala ssente. Ali mu kuwa homework. Otyo otuuka waka? Ntuuka ewaka. Nasooka tuukira wa jjajja. Eyankuza. Ye yansanyukira nnyo. Ne ngamba nno wano nno ndabika ntuuse. Bino byenjagala bino. Eri banoonya bagamba omwana yabuze. Balanze ku birango. Ate nga omwana ali waabwe. Ebyo twalina lingi. Olwo bategeera batya nti oli wa jjajja? Anti era natambula ne ngenda ewa bataata. Nabakuba esimu nabagawo omwana tumulina. Sooka oyimira n'olaga wa? Kati ngenda kufuna brush. Brush omwana agituleetere. Brush ogenda gijja. Francis, leete brush wali. Brush. Saga. Ku brush. Bakabaye tebagala ntambule. Kati n'ogamba mbuki? Kati awo. Batanse okunoonya. Oli wa jjajja. Nga bamanya nti ndi wa taata. Wajjajja naye navudde ndi wa taata. Natuuka ewa taata naye yantuukiza mu nti. Kanundete. Tedda omusaala ewa taata olunda bulunzi. Ng'apaayo ente. Ng'akwayo ente yo? Awo nali mwana mulungi we natuuka gyali. Efujjo n'olikomya? Andi yali mukambwe.
nga akuyisamuko eyekibu bakita batya alazeewo yangu wago yangu akusimba ente otandika okulunda eyiyo yampa nnyana yali yakava ku mabeere nkazi nsajja yali nkazi kati nga ngirunda ng'ekula era we nnunda naziri ezize kati ngetuuka okuweeka kati ng'eweeka ekuza omwana gwayo mu lubuto awo nonna akyali mu ttale ennunda omwana we yaguzaala ng'akola bw'ati nali nina muganda wange eno Kampala amuyita Elvis naŋŋamba okupangira ka bizinesi nogenda mu kibuga otandika okukola ne muganda wa masigiri sigiri zino zimanyi zino ez'ekyuma ngamba londako bizinesi akugamba bizinesi yaki oli mutima nindowooza ngamba bizinesi egenda beera mu kyalo biri ngenda mu kibuga te lwaki nsigala ekyalo mugamba kangende mu kibuga kale mu kibuga osuubirayo ki mulimu nyinza kukola sigiri kituufu otyo olumba city awo nayo emyaka gitambula 22 ezija city natuukira mu Ndeeba wali bizaawo takisi yanteeka awo olaba wano wamenya kikanisa awo weyanteeka nga gwenjagala olaba ngoze wano ku mukono guno oli awo jukira nolidde no mu tawuni kanolidde no nga ku lubiri kati guno omukono olwo omusajja atera okukola amasigiro oba wamanya awo bamuyita Amiri mumanyi nga nowendaga ye muganda wo nga wendaga ye bosi waffe ati nga nfuna boda yigamba nti ntwalako webakolera amasigiri ambuuza sente mmeka amubuuza sente mmeka agamba ojja kumpayo 13,000 zo zirina nga bweziri najja ne sente nga ntwala naye ng'olaba we yanzijja okunteeka ne we yanteeka 13,000 yanzijja ku kikanisa nanteeka wano nga olaba wano nga wali emiti emingi egy'emisiza we yanteeka 3 ne ziggwa gosana okutambulawo otuuka mu masigiri natuuka awo ngenda mu masigiri tuukayo obulamu bukaluba bya byuma kuweesa kwata ennyondo kuva ku makya mpaka kiro engalo tosigazza nga bikuba bizibwatula omusaala mmeka eri babalanga fuleemu zokoze zebakusasula buli fuleemu eyesigiri yabanga nusu 10 efuleemu 10 si gwe mutwalo naye ng'osobola zikuba olunaku ng'okwayo mmeka olunaku nti nali ndiga bulizi nasooka kubeera mu muntu butono kati nga sinatuuka nakukuba fuleemu ya sigiri nga nsala emikono nensala buno obaga bayita amasiga nga byembeeramu obwo nga buba bwa mmeka nga gwe obusala n'obuguza abalina esigiri ennyingi kati ng'olya asaza esigiri 10 bayagala obwo obutu nga ye tajja kusobola funa budde bubusala nga gwe obusala obeera nabo nga babukugulako 5 nga buba bubwo paka natuuka naye netandika oyiga sigiri nogikuba tandika ogikuba nga ngisala nenjikuba nenjiterera bulungi firemu nebeera wali ngebulako kujambazaamu sigiri nga ya 10,000 olunaku ng'okuba mmeka olunaku osooka nga n'osala amabaati omala ogasala n'ogaweta n'ogakuuna emirimu sebo gibaawo awo nga tonaana kutuuka gigatta otuuka okutawulo
otuuka okooye kati oyinza okugasala olunaku nga lumu n'ogatta okukola olunaku olumu nze manooza munda ogira olekamu lekemu wabadde wasinza okuntawanya n'ozigatta olunaku oyinza okuba esigiri eziwera 5 gyenkumi za 5 osobola osalayo esigiri nga 2 emitwalo 2 walinga okola wozisala olwosula wa nga tusulawo wenyininyini wokolerawo wosula temusasula okulya kwezo okozeza olyamu tulaba kati laba leero ogimanyi ku butaala leero gye twakolerangako bino leero zino zibeera mu ttaka bagisimulanga ne bagiteekawo nga gyokolerako wokoledde wosula okulere kwenyininyini bwe wali street kid ngwebaka kuki kaveera banange nga mama kyakimanyi kyoliko amanyi ndi mu kibuga akola mama awo wamalawo bbanga ki wali mwaka naye wasevinga ku ssente nasevinganga ssente kuba nali kataala nnyo nga bensindikira bazirya ng'osindikira bani mami oba taata walinga owabbo nange omwana wansindikira nsooka kulyamu baziryanga ng'omugamba nguliramu kino tudde saidi zeeti kati bw'ova musigiri wadda muki kati nva musigiri awo kitwakolera omusajja omu oyo omu mwakuba nga sigiri zokka ndi ne mukulu wange kati tutuuka abo batujjawo batuleeta wano mu Ngobe oba mu Ngobe oba omanyiwo wano waggulu wa kyawo mu Ngobe tutuuka nga lwo tetukubirawo sigiri olaba buno omuntu buno obeera mu sigiri bwe batuuzaamu amanda bakayita layina kaba kabbumba kati nga prosesi yaako nayo kanji kunnyonnyola wabanga sooka kuleeta bbumba nga bikalu nemulitabula nemusooka nemulitereka olaba lino evvu lino erivaamu amanda eri nga lyetukozesa nga mukuba layina ezo ng'olunaku mumanyi mulimu namba 1 namba 2 namba 3 ne namba 4 namba 5 olunaku oyinza okukubayo bulayina nga 10 bannange naye nga buli kamu ka 3 ka 3 singa nga olaba okuba bulooka nakyo bwe kyali kusomozebwa ki okubamu ebyo ebintu kusomozebwa sente zabanga tezijja ate okulwala ziraba nga akozesa amaanyi amangi nokimanyiza ebbanga lyemmaze mu Kampala mu ndwala nzize waka sirwalaako nga ndi eno omubiri gwe gwasiima Kampala si kusiima Kampala jasikale nze saafuna nnyo birwadde musimanga kulwala musujja senyiga ne bwannuma awona yekka olwo baledde okujja mu mmotoka okwoza emmotoka kujjira ate kimuliro osuna lwaye ebiyiika byenjagala ng'opapa suna tugende ati ndabe emmotoka ogimala moloka ekyali kozo ge tuyagala munda wawewe kati awo otyo muganda wange ng'atuuka nga ye atekawo awo ng'agenda kubanga twakolanga sente nga aŋŋamba ole sente naffe tupange ekyaffe ekyokuwa buleeya naffe tutandike naffe ofulumya esigiri ezaffe olwo omuntu ndya sente nga mmeka okufuna miliyoni zaali 7 kubanga nakolanga ne muwa nali bambi nga ndi musiru nnyo nga neesiga nnyo abantu bambi we namuwa n'agenda kale n'agenda n'atandika okukola nakuba ekibanda atandika okuyiwa ebbumba n'afuna n'abakozi akuleseeyo eno nandeka wano mu Ngobe n'agenda e Nabbingo otyo awo yagenda embeera awo sente tezijja na bulungi nga twakubanga layina ezo nga muzibala ne muzookya muloka nejja nezinona wano mu Ngobe nezitwala eri mu Ndeeba ne basibamu mu sigiri kitegedde
Nenga musajja ogola bamiri abanga mukambwe. Nemboka akuba. Ne ukabe wakuyambamu okuyiga sikekyo? Ngaye we tokolerayo muzanyo. Simanyi bana kati akyali bwatyo. Francis, ekyako kutawulo nkube kutawulo wano. Olomalayo ebbanga kyawo mu ngobe. Awo nabeerawo. Kati ntuuka. Manyi kati masigiri mubaamu kati nga n'abalanga nabo bazikola. Toli wajja n'akulaba ng'okola bulungi. Ate nga kyokola okimanyi. Ng'akutwala akupaaza. Akwongeramu ssente. Ng'aŋŋamba. Ye eri sigiri ye. Kale obwo bulayina. Akuwa 350. Nenga to akuliisa akusuza. Ndaba nange mpita ate nga waliwo tubadde tulya bubi tusula bubi. Kati obuzibu bwava. Ekyantwalayo kale ekyali ekinene ennyo. Nali mbeera nnyo mu bibanda. Oyo kawungeezi bwe tunyuka. Kati oto oliye nga ne wagambye nti wakusuza waliwo ne firimu, waliwo ne TV. Ne TV oba oyagala ki? Ngabo wa. Angende eno. Olubala okulya ndaba kibanda bwe neebaka. Ndabe ka firimu neebaki. Nga ngendayo, natuukayo. Aŋŋamba. Alayina kano kabeera 2.5. Lije vude sasobola kuddayo. Mugamba kale sina buzibu. Nja kukola. Mbeera waawo. Nkula nno kati. Notyo? 2.3. 2.4. Nga mbeera waawo. Bakubanga layina waliwo n'abavubuka abalala. Bakubanga layina ezo. Kati nga ye sente akuzisasula. Sasula omwaka guweddeko. Alwa kuwa mmeka? Nga mwabalanga layina katugeze kati mu mwaka ojja okubyamu layina nga 10,500. Oba 13,000. 13,000 zikubisemu ku 2. Ziba sente mmeka? Sente zasooka ziyasooka okumpa nazigulamu essimu. Simu kyolo? Zigulamu Nokia. Yali ya bbeeyi. Eyajinguza yajinfera. Nga ya looni. Nga ye yali ku looni oba ggwe? Nga ye yali ku looni. Maama. Nze nga simanyi nze manyi nguza essimu. Oba oli awo? Bala ndi awo nga te simu yasooka kuvaako nga tekyakola. Nentuuka nengivaako. Nga simanyi ng'egye babisasulamu. Nti nga simanyi nti na yalo. Esimu nga ngituuka nga ngitwala mu bamakanika nga baganga bangamba esimu bakuguza ya looni watomera. Mwaka gwange gwonna nabugula busimu. Bw'otandika ku looni? Tugeze kati kale nagulamuko naawe ne ku bugoya. Kati ng'otandika ku looni y'essimu? Saagitandika looni simu nagireka wa makanika. Negimuleka ne mugamba bw'obaako w'ogifera agigule. Nze nengifunako emitwalo 10. Olwo ogiguze mmeka? Ngiguza 3.5. Bambi. Otyo? Kati awo. Nga mbeera nnyo awo kati. Nzija nfuna omusajja omumanyi. Omumanyi kyemanyi. Akola ki? Akola ku NBS. Akola ku NTV. Otyo? Omumanyi kuba temanyi mukola mwenna. Tomwogera linnya. Otyo? Yali ayina emmotoka. N'emmoloka nayo gimanyi ligasi. Mutegedde? Omusajja oyo kati yali ayina mukazi we. Mukazi we nga mukwano gwange. Yali naye aveeyo Sembabule. Kati kyekyatufuula ab'omukwano. Nga ffenna tuva ku district y'emu. Kati ebyalo byawukana. Nga ntandika okubeera nga ngendayo ewe nga tunyumyamu. Kati awo nga nfuuse na mwana mulungi n'eddalu sikyali. Tokyalina. Nga nakkakkana. Weebuuliridde. Kati awo nga ndabyerabyeko awo bintu suze ku njalo, suze mu ttaka, osuzeewo, okoze eki. Nga ndaba kale ndi mwana mulungi.
omugamba nensaba kunfunira ku mulimu kati nga naye nakusanga wano nenkunyumizaamu nokwatibwako ku kisa naye kyamazima omwana oyo tagamuyambako ng'anfunira wano yajja wano n'asaba manager oyo mugamba nina mutabani wange njagala mbadde nsaba munfeere ku mulimu beja nga mugamba ati ali myaka emeka nti ali myaka 18 awo 17 ninga naye yali tamanyi myaka gyange nyansabira wano omulimu nga nkuba esimu nga mati Paulo nafunidde omulimu wali nga ku Nikani togenda katusigale wano wotuuse wenjagala nga ku Nikani fudde mulimu ki nga mbuuza ofunidde mulimu ki nga ngamba gwakoza mmotoka ngamba nona onakiswa nomugamba iki naye nga lozoozezaako wali ozoozezaako angamba nga mugamba kale nali nvuga ne piki awo nga nvuga piki nga nkola ewoli omusajja wali nga yavuga ne piki ekawungeezi ovuga bino ebya boda kuzoganya bakiyita kubyanza nakuzoganya bakikozesa kuzoganya zitijja kubyanza kubyanza otyo nga nvuga piki ekawungeezi nga nzijawa ngeno piki ovuga yani abanga yaba boda era ng'ogera n'omugamba babampa musoke mala okunoonyamu ez'akawungeezi nga jimpa nga nzija wano njogeramu ne manager oyo angamba nti kirina buzibu ojja kujja okole ate n'omusajja yakusabidde omulimu wano wayoleza ate kati we najja wano abasinga bonna bali bamanyi oyo omusajja yansabira omulimu ankowa nakati era bakimanyi ankowa so bambi nga mpisa zo nnungi ezamukwagaza n'okubeera omuntu mulamu ng'akugamba nti wali oyinza ku mmotoka kati sooka osigale wano Paulo nga tonaddamu kukola kirala kyonna nasookera nokweno yennyini okutandika okwoza ogifuna otya najja wano omulimu nagusaba lwa 5 olw'omukaga nenzija wano kumakya awo tuli mu dance class wali munda muzee wali ovuga eri muzee nga yavuga eri ati muzamiri yali aboozi oyo muzamiru kati basooka kunkwasa isima naija nga mugamba atendeka omwana oyo okwoza ngamba kati okuva naero isima ye mukama boswo lunaku olwasooka atandikira kwenu muzamiru ng'akutisa emipiira muzamiru nagamba kola ate ayagala supiidi yabiranga nimuloka nyingi nga buli mwati ayagala ye kati nga batekedde okukozesa ffe tumukutire emipiira ekubireko ne bode lunaku olwasooka lwali lutya natambula nengenda eri ku Nikani eri amabega netuula eyo kyekikutwala oyagala kubula sikubula badde ki gompeera gomoloka omanyi ngejja manyi kukuutika sigumanyi nga tukwata ku bulashe omusajja agamba yimirira bwoti bwoti oyisaako buyisa ojjukira gomanyidde bya sigiri olunaku okutayo emmotoka meka nakola ku moloka zaali 3 nakola ku eno nenkola ne kwa puligase yali eri awo nampayo nusu 9 nenyinyuka nengenda awo mpangisa eri mu Ngobe mpangisa sente meka nina mukwano gwe mpangisa naye mitwalo 10 ndimu awayo etameta teweekuwa muno gamba bwenkya sijja kuddayo ekyanakeera nno nakeera nnyo nenzija wano enatuuka wano kata buli omu atandise okuntegeera yanga nenjoza olunaku olwokubiri naye terwantambulira bubi nenjoza olunaku olwokusatu saafunayo yadde emotoka olunaku lwali lufu ne bana batera okubawa emirimu kati nga muzami bagamba jangu nkwatemu naye n'atakuyita awo nomanya otandise osangamu nazo loosi za muno okitegeera olunaku ne luziba nenzirayo jjukira oteekeddwa okulya emisana olidde ekyenkya olidde ekyeggulu kosa transport omwana azze abanja ssente ze
akuleetera emmere. Ndeetera emmere wajja oba kiyita bakwekweka omuyakawaanyi neweekwekamu awo yasooka n'abeerawo wano naye Pawulo aliwa njagala mpeesero zange ez'emmere kati bo bano aba wano babeera bakimanyi toyinaawo amugamba naye Pawulo gaa teyanyuse yagenze walidde emmere n'agenda naye nga bw'oli okyalinda Mukama ayinza okukuwayo akamotoka ne luziba n'otambuza bigere n'ogenda ewaka nayambuka ngola olusozi n'enzikayo wali wansi. Ebirowoozo awo byabanga bingi nno. Nakyosinga okulowoozaako? Nakisinga okwagala okulowoozaako kyali kyakusooka kufuna nnyumba yange empangise nga kale nga njagala n'okubeerako n'ewange. Mbeera wano omwezi tegwawera nakolawo emitwalo kali 35 angamba no guno nafunye mulimo olaba omwezi okola emitwalo 35 era batosobola okugakola mwaka. Ninawe nkubuukidde kati lijje nalindi ono mu Ngobe musajja yakimanya nti nfunye omulimu omulala azize wano sajja yanteekako ekibeera atya olunaku namugamba nti nfunye omulimu yangoberawo aŋŋamba ng'ejja wafunye omulimu kati awo ne bw'ogenda genda tewatyamu nolowooza wakoze ensobi. Nasooka nentyamu awo ninga oba munyiizizza oba nakoze bubi ninga oba nakoze bubi ogenda osaba omulimu okusoga omusajja nfunire omulimu nalowooza bingi awo okuba tekubona envaayo nenzija wano awo natandikira okukolera wano eddala ebya sirias. Nofuna emitwalo 35 omwezi? Nagafuna natandikirawo okunoonya ennyumba ngende ye Bukwenda oba Bukwenda omanyi noonya ennyumba kwesaba bulooka bantwalako emitwalo 10. Nga gweyagala nnyumba ya ssente mmeka? Njagala nnyumba ya emitwalo 7-8. Gyeri eyo gyezina ezibambi otyo nyumba neegaana eyo nenkomawo wano nenoonyako n'eri mu Ngobe naye neebula ati ntuuka ngamba naye ennyumba olaba ebuza emitwalo 7 lwaki sipangisa emitwalo 10 ne muŋŋaana emitwalo 7-8 kuba kubulako mmeka okuwera 10 nti 2-3 ate nga naano ssente zivaawo nenfuna eyo 10 nengipangisa nalina ebintu byange nabisombera ku piki. Bintu ki ebijja ku piki ebyo byoyogerako? Nasomba ekitanda ku piki, obuliri, entebe, TV. Wali nosemaka ssebo? Wali semaka otyo? Kati nakola nga ngula ebintu byange nembeera nebisombera ku piki nembitwala wali e Bukwenda. Kyakyakuyamba okusonda nosobola okwegulira ebintu ebikyo? Ng'egye nali nti nali muweesi nali nsobola okwekolera saving box engumu. Nakola saving box nenzisonda nenziteekamu. Abalenzi si bangi abasonda ssente. Osanga oli ng'afuna ssente era nga muweesi naye nga talina magezi ago gaga nti kaguleyo akabox agamba yakufuna enkya. Gwe kiki ekyakuwa amaanyi kyakumotivatinga nti kansonde ssente? Walinga wakuwa amagezi oba gwe walinga olina ekiruubirirwa? Yali ampa amagezi yali waali naye nga ate nange era nali njagala nange okuba kale nga nsulako mu nju kale nga yange kuba kale nze kuva buto kuba katugambe kale nakino kankigambe kuba nze kuva buto kuba taata yayawuka ne mama wange alina omwaka gumu nzeyi n'atunda gye yali abya ne maama n'agenda oba yawasa n'omukazi omulala simanyi kati mama ne n'afumbira awalala kati kale nze nakaluzibwa nnyo obulamu bwentyo nga simanyi nawaffe
nga mbeera awo simanyi na taata wange yaani simanyi na maama wange ng'ekintu kye nali neetaaga kale kubaako nange wova wobantu wano wensibuka kati ngamba kale nange kale nvaako wano neggulira neggalira okufuna enjo eyo naye kale nali njagala nnyo nafuna enjo emyezi esatu nasooka osasulayo negituuka negiggwako ate janguwa jo jayanguwa jakozesa sipiidi y'amaanyi okusobola okuggwayo nga nsasula omulala naye nga zose tezivaawo wano ne landiwodirwa era nakati nemala wiiki nga simuwadde sente yaba akimanyi njamuwa waliwo ekikyamu agamba kamulindemu nasulanga mu budde kubanga nze kyesaagala nnyo okubeerawo ng'omuntu kale nga oli ku puleesha y'eki ne munju oyinza obuteebera kamu nga mukazi omulabako omutima ne gukkuba era kati nga omwezi ogwatuukanga ng'okola sipiidi okuweza emitwalo 10 egy'omukazi osobola omusasula ne kusomooza lwaki kwosiza okusanga wano mu kugira kusomooza kwa maanyi nno mukoze emmotoka nsobola okukoleza eno emmotoka yo nenjimala bulungi nenjiteeka wali n'ojja nonga bino biki byokoze nonga bino biki byokoze n'ogigulagula bwoti n'ogula wano kyokka nga nze ndaba njozezza bulungi nonga bino biki byokoze n'ogikuba n'ogiza nokupya n'oddamu n'ogikuba bodi ate okozesa sabbuuni omugula atubeeredde yange omuteeka kulunya atyayo eri ebadde kiwa lwaki tayitawo nagera walimu mulinyisizeeyo wedde eno bwoti alina tinti tayagala kwata mmotoka ye ati yayugge toyagenda kukwata mmotoka ye ate kola mu ofisi ya president kola nga eriko si okunako okusomooza olafunyeyoko omukasitoma gwoyoziza emmotoka nemwekuba okujjako okuyomba nkusanga nga nawe oli osaze okuzejjako waye nange nzejjako noyo ne customer nemwetwala bigambo ki basinga okozesa ebisinga obamenya omutima ebisinga otumenya omutima kale ebisinga otunyiiza no biki byokoze katwako nno kaluma obedda netawula ku mmotoka yo n'okuya nantuuya nyojja nonga biki byokoze ng'olinga ddugaze ezitugaze ate kakanaabe ekigambo kanaabe tekibanyiiza sikyagala lwaki tokyagala sikyagalirako ddala kubanga nejensula tejja kimanyi nti njoza mmotoka ne bw'osanga mu kkuba toyinza kimanya nti nzija wano very smart. Beera smart. That's good. Lwaki obeera smart? Ati nkweka endabika yange. Kubanga nti lwaki nkikubuuza bwe ntyo nti waliwo abantu b'osanga ye nga tafaayo ndabika, tayagala afaana ebizibu, tayagala afaana ekintu kyakola, kugamba nga tafaayo. Okitegeera? Sebo? Nje ndi taata. Abeera Ruth Kalibala Bwanika. Bwanika. Eddala lidye si lyange. Balungi sebo. Manyi lwaki nkubuuzizza nti omanyi abantu abasinga bambala nga tafaayo alabisa atya ye ayagala tunula ebizibu olw'okuba yefunye obuzibu ayagala ajje nga bw'ali n'atanyirira naye kati gola nti n'omulimu gwo oguwa ekitiibwa ojja onyumye ng'agenda mu ofiisi. Naye ng'ate era ekyo kibuuzo ky'obuuziza okiraba buli muvubuka yenna alina yabibadde kale anyiriranyirirako kale n'obeera nga toyinaamu alisinyiriranyirirako kweka ku ndabika yetunula bizibu kanzizo toyinza n'onsanga awo nga nnyambadde kawungezi ngenda ewaka
Toza kumanya nti nkolera wano wala. Kituufu. Oteekeddwa okubeera nga wano ojjawo nnyumba. Mize gye mulina emiri egyo abantu gye boogera nga naawe ogimanyi bakanaabe gye mulina. Mize gye tulina emibi. Tulina mingi nno. Mize ogusooka. Kundeetera mmotoka yo. N'okoma n'ogisanga sinaagikwatako. Kubanga wagibase. Otyo? Egwe bayita wasiwasi. Omuze ogwokubiri. Tulinamu n'abyerondalonda. Nga ne wasanga 10 akikwata n'akitwala. Abatwala mu ndoomo mu change. Yes. Gwe muze gwakubiri. Muze ogwokusatu ndowooza n'okutwala ebiwempe byammwe. Naye babitwala. N'ebitebe kati nga zibola ba spare tire, esuma spare tire no panda, jeke bazitwala. Amafuta togogeddeeko. Amafuta tebagatwala. Kati nga wano. Asigambe wano n'emize gye twogerako tegiriwo wano. Gyo tegiri wano nga kale nange era ngigambe kubeera nzi nange ngiraba. Amafuta go tebagatwala. Kituufu. Kuddako nti kale n'okulekayo emmotoka. Wano tekiriiwo okugivuga ne bagitwala outside. Nakyo kibi. Toli agikwata n'agenda n'agitwaniramu. N'agizza nga agenda kudda. N'avimbira eyo. Naye wano mwali agadde tukyuseemu ffe. Bamayika. Gye muli. Tukyuseemu price. Price y'emmotoka. Gikyuseemu. Ate ffe tuteekawo price bakama abo. Si be bagiteekawo. Nze wano nze nkweramulira ne nkugamba ssente ze njagala. Naida. Nosasulayo wali. Nswaju gavumenti wano. Tulina eddembe wano kye kyamazima. Kale weesimbye endaba ezito si bwe ziri. Wano tulina eddembe lyaffe. Naye kano mukasale musagala mukabwaga akalabe. Kituufu. Kaakati wafuna awaka. Olinayo madamu. Ani akuuma? Tewali akuuma ndeka waggale. Ani akwoleza engoye? Nze nzeyoleza nzeetaano n'enzooza. Ekyo tekinnatuuka? Tekinnatuuka tesaagala. Lwaki onooba otya? Gweze nti kale okubojja oweebojja obaako oba okategedde. Kaliwa? Ogambye kaki? Okubojja osobola okubojja. Okufunaafunayo otemesa. Naye nga tokola ki? Towasa. Towasa. Okay. Bw'oba kati bw'olina eri abavubuka abanyooma emirimu. Abavubuka abanyooma emirimu. Bakabemba si kirungi kunyooma mulimu kubanga nze najja wano saanyooma. Kale n'abavubuka be nasangawo. Kale nga otulaba wano osobola okujja n'osanga wano nga ndabika bubi. Bano abali bolaba balabika bubi. N'obaza wano ogamba kati gano agavubuka gano gali washing bay. Gatunuulire. Naye nga te kati washing bay n'ogiraba. Nze ngifunyemu ebintu bingi. Ninayo ente 3. Olina amaka? Nina estate notojogerako baba nina ne estate yange eri bali otegedde kati bade nga bise nina nzije wa we nabeera ngeri masigi safunayo sente kitegedde onyoma mulimu ky'amazima tetonyoma mulimu tomanya ate kati kamu gwe muganda kituufu ate oli mwana wa mpisa nze kankubuulire oli mwana wa mpisa sikulimba nze abavubuka mbatya naye nga ate kwebulirira si bwe nnali kwebulirira nze neebuliridde nnyo kubanga nze nsobola okumala emyaka 3 nga sogedde na mama wange ne taata wange ate taata wange nemala emyaka 5 kuba kati nakoma okumulabako simanyi kitegedde mbeera wano naye nga neebuliridde nzekka okuddako n'omuntu okulaba nagamba kino kyokoze kirungi kati ngoyo omusajja gwe nkugambyeko atera okumpa bulamu bambi yeebale kuzaala ye yanzaala nawe tomuswaza temwagala nnyo nsobe ekyo gye walaba taata akola gy'otolikola ggwe mu bulamu bwo gyewagamba kino sirikikola oba taata wange kyeyakola sibi gye yakola wadde omuzadde tasobya kwe kuwasa omukazi owokubiri ate nga ne gwalina
amuzaddemu abaana 3 nabutanaba bakolera kinene nnyo ate namana amudduka ate ne bali bakoze n'oyo omukazi nabe n'abitunda n'agenda kitegeeza nti n'abaana bazaali talina n'ekimu kyabaleetayo baita kati okubeera abantu ng'olinga entonga byo tulina kuolina nsobola kinze nwana nnyo ndagafuna nguleyo ettaka oba tekikutiisa okufuna mukyala era kyekyamazima kuba kati olowooza toyinza kufuna mukazi n'otazaala mwana ugenda kuzaala omwana essaawa zino kuba kati ndi myaka 2 ugenda kuzaala omwana ku myaka 2 sente ozijja wano omwana atuuka okusoma olona okulwala nno makkati awo era kati obanga atakola ne bookera ku matano babaawo wano omwana ajja nagamba nti nno ki Paulo ndi lubuto emisinde ndowooza sidduka sidduka kubeera nga naye kyembatekedde omugamba bali babitugambyeko ebyo naawe mugamba tugende tulukebere kale eriyo n'omuwala gwokyazeewo natunuulira ewaka naaba nga ayagaddewo nayagala akutegeera ebintu by'essimu simanga ndi lubuto nga kimanyi onamugamba olubuto akimanyi ojja mugamba jangu ewaka naye nga gwoli gumete sagala kumanya Paulo neyanziza nnyo mwebala akadde kompadde bannange naye kati naye nsuubira okuddamu okusoma senga omukisa gubaawo wabula simanyi wali oyagala kubeera ki ekyempulira njagala okubeera wali okula wali oyagala kubeera ki naye njagala kubeera naye njagala kubeera makanika nate ng'okyasobola ne kaakati ndabye abaana basomesa mu magalagi gavumenti atekawo skilling programs ezo ziyigiriza abaana okukanisa oyongerayo katono nnyo n'ofuuka ku certificate ntandika okukanika olaba okanika sigaanyi nti naate kati nze nga wano wendi onkwate ekkubo ne ngamba nti ngenze tugeze kati ngenze kuyiga kuddayo kuyiga bangenda kuddamu kemabega bw'oba oyiga obeera tokola tegedde ate mbangenda kuddayo mweri embeera egyo nalimu emabegako tegedde yes kati senneetaagamu nze essaawa zino neetaaga mulimu ogumpamu kaseera naki biki olowooza ndowooza bingi naye byendowooza ebimu tebisoboka kale gezesa olabe neetaaga ku mulimu ogumpamu kasente naki naye mba nga seekozesa naye nga bankozesa naye nga waliwo akasente kuba kati wano walaba nawo wakiika wenajjira wano kati siwe wano osobola n'okumalako wiiki nga toyozezza mmotoka naye nga atookera ku makyala nojja buli lunaku mukama lwakuwaddeyo noyozza mmotoka nga 5 awo ng'okiryalinga amabanja g'oba olidde tegeze oba tokola egino kyenagamba nti singa nfuna ku mukisa ogufulumamu mba nja gukozesa agenda nga mu nsi ki gyotunuulidde musajja akoze atya ayiye naabiye omukwate naye agudde beeko wabba oyagala otunda ensi ki Dubai ate kale katugeze kati nga mu Dubai tugeze kugenza ogenda kukola mulimu gwentegeera nnyo koza mmotoka vuga piki waawo ye ndi musaayi neyanziza nnyo so bwetyo tubadde ne mwana mulenzi Paulo olwaliro njagala tunyumyemuko ku bulamu bwabwe obutambula but I think wena kyolonzeemu kimu ba bibiri nakyosobola okutwala ndagwe omuvubuka ali eyo tonyoma mirimu tuddamu tukaatiza tutonyoma mulimu nga bwe guzze gukwate kubanga bangi bosobola okusinga kati omwana ono afuna $350 omwezi naye nga lwali mu office ngafuna $15. So please tomanya mukama agenda ku blessing ya NHL bakwate bulungi tumanya nti omuntu ogwoyinza okuyisa obubi ate ayinza okola yabadde aliko omukisa gwo. Until next time, Ruth Kalibala Bwanika. Bye.